Yesu ketugenda maso Elslage Films a Strange House Production natenga bulijjo tandika butandise genda maso senga gye tandika natenga bulijjo nagambye mize nkweleza tutandika butandisi Elslage Musa era nga producer eno tugitandikira talikala nkono kona Bashman edit yakoze ku sound effects ekyadi tandikwa kakatwagala tulaba kitundu ekisembere ddala ekyasenga ku mulundi guno tuli mwene tuloke tubenga tunyonyoka luddaje bigwera nagambe nga bulijjo okuva mu Elslage Films ate nete kakatujjukira bulungi senga mu kuzuukuka abaana balazeewa abaana bafunyemu amagezi bagenze kulima bambi balayika bafunyemu amagezi agasobola okulima ekituufu baali bagenze kulima ekyadi ntandikwa tutandika butandisi nga atandika kuyitaayita naaka abaana bano ogwana tegubanga gwadduse ne gujja gudde wa kitaawe waago bajja nokundaba muntu okutambula n'ogenda bugenze ennyumba n'otagiggala kati yavayo obusungu bumuluma ye Nalyangu Farida original names ng'akwate kubo nga gyayitawo ekyali ntandikwa firimu egenda maaso kati bajja nokundaba saa muntu kwefuula lugesi ayitaayita Nalule jjukira Nalule ye muwala we kumbe bali ku ttale bano vaayo oli abadde akyamuyigiriza okuweta amakoona kunyoola kupimapima ate amuyigiriza okupima omanyi nagambye abakyala abakugu oba olina opimira muno bane tomala gateera muno mbwa kubanga aba okwemuteera buteezi otyo bannange muno okwegamba munange omukwatiramuko katini naye omuntu najja kutera ekifulusi n'otoba nakyo bannange kakati senga abase muvaawa babadde balina feezi gye baliko muyina feezi gye mutuuseeko babadde tuvamu bava mu nkoba bongeddeko obugulumivu kuba babaddeko musingi ogwa development nakamate nagamba kino ekintu saagala kulwana naawe when it comes to development weetaaga naye weerwaneko naye gwe omuntu nakugamba otuuse wange oli mumpi era nga bw'ofaanana olina okuwanvuwamuuko n'alaga yinki nakamate obuwanvu awo senga kimuzizaamu amaanyi bannange awo nno munange omulyango gw'omwami oba ogutaddeko kateni kati awo omuntu amunange oba wabaawo okuwenjula ng'omuntu munange anaaba omugenyewo naye si kuva eri omuntu kwegaoba nga ayingira akaddiba kakati njagala ndabe njagala tugende katugende ogambye muva ku kyanga njagala tulabe oba ddala ekyokukyanga kikozeeko tetwagala firimu eno gye tulaba senga ebintu ebimu mubadde mubyewala katubibaleetere ku mulyango nagambye evamu Emis Productions natenga bulijjo egenda maaso kakati nga tuvuddeko eyo tukwate kubo tujja tudda erudda weetegereze gye tuzze olwono yali mukwano gwa Nakamatte mukazi wattu agenda maaso ali mu kusala ndagala y'obufumbo yabukeera naye kwegamba olugendo Nakamatte lwali mu kutambula essaawa eno naye yali yalutambula dda bwe tuba tulaba firimu eno baako ekyokuyiga kyotwala era tulowooza nti olwaliro bwoba otambuliza ebintu kakeeka n'abalala bwe bityo bwe byali tulaba true stories it's all about VJ's production outer emanation mwena tubatumiddeko abatulaba olova kati yaleeta endagala katandika obufumbo nga kato omwami yono sebo munange oweebalaawo kale namugamba mukama wange nekyenjagala okugamba wuliriza ebyedda byalinga byakusaba obufumbo yalinga palamenti osaayo okusaba kwo nagamba munange mukwano gwange Nakamatte bagenda kumuwasa naye mbadde nsa kiki Nakamatte bagenda kolaki agenda kufumbirwa bagenda kumuwasa kakati senkagale kyamukanga nnyo okumanya nti Nakamatte bagenda kumuwasa kyokka nga ye yagenda n'atwalayo akatambala ne bakamuziririra ekitegeeza kati omukazi ono tebandaba mukabuntu nendyoka ngenda mbeeko engeri gye mbawa omukono gwange ne bagaana okugwanukula
Ekitegeeza abantu bano bampisa. Mukama wange sitegedde wateekayo okusaba sirika. Omukazi sajja akwongerako nga naawe towakanyeemu. Namugamba ebibuuzo by'obuuza bikwatako. Musimanyi nange nali nkoze eki. Kyogamba nze nsooso kikola. Kyogamba nze nsooso kikola. N'agamba mu maka muno sirina ssanyu lyenfuna mbu naawe oli mukazi. Mbuuzizza bubuuza nti naawe mwali omwenyumirizaamu. Kumwenyumirizaamu kwennyini. N'omwami naye kennyini yali ayagala omuwala oli. N'amugamba nti gwe tolina ky'oyinza kugamba. Genda maaso mpa ne wano. Tosobola kubuuba. Era tosobola kubuuza lwaki omusajja akwongerako omukazi omulala. Era toyina kuteesa kwonna ng'omusajja asazeewo keera ogenda okuwasa. Kati obusungu bwamuluma akitegedde kati nti Nakamate kirabika bagenda kumuwasa. Kyokka yasabye amuwase. Laba yagala okwongerako. Empala azinyweza byayi. Tetuganye kale okwongerako nakyo era si kyekireeta essanyu ennyo naye era bwe kiba kizze. Bannange naawe ayongerako weeteeke ku minzaani. Munnange ziba teziri busa. Tugenda okwetegereza abooluganda ababiri. Kaakati no ssebo okuwasa tekwalingako nti oba tewalina mmotoka ekikulu kyalinga kyakunona mugole. Nkweni omusajja omutali ankoko ye. Ez'olwaliro muzitimba kadaali. Kati abedda bazitimbanga mmokota. Olaba mmokota. Ajjako eja mukima. Baba no bajja. Kikyo. Atuliza akatambaala kasita akakkiriza. Firimu egenda maaso. Kaakati ono baamugano kwate kubo genda. Baamugano kwate kubo genda ku mukolo. Yadduka misinde. Omwami agenda okujja nti sooka olindeko. Omukazi ono akutte kubo n'ava wano. Omukazi yadduse yamazeemu omusubi. Omukazi ono alabika ayagala kunyooma bunyoomi. Namugaita kwate kubo n'ava ewaka wano. Kuba amaze n'atambula. Abakazi bedda watambulanga nga yoolagawa. Walinanga ensonga. Jukira ne walinga bakuwasewa mu wavangayo ekitanda bakyokizza okulaga nti toyinaayo buliri. Toddanga wano. Kati oba toddenga wammwe onooba olazeewa. Wabula olidde obugenyi. Awo siwabaawo buzibu. Kati omusajja yatabuka. Omukazi ono alazeewa. Efirimu egenda maaso ng'asalawo agoberere. Kumbe n'ekintu kyakuze dda bannange. Senga nga yamala okuteekateeka omwana omuwala ng'amaze omuteekateeka buli kimu nga bwe kyalina okuba. Katuuka akaseera keeko kennyini nyini. Allahumma salli. Yeha. Obuyimba bwebwo abantu bedda tebapangisanga bayimbi. Abewaka mu kubengalo omuyimbira omugole afuluma enju. Bwekito bwe kyalinga. Munnange nga bagenda maaso. Ono mulirwana be bano bali wano nkugambye. Yazze. Yesaawa ye bambi. Bonna bwafumbirwa bubwo bwana buto kala kalinga ke bajje mu kyomukaaga. Naye olwaleero ejjayo omwana w'omuntu mu kyomukaaga bujja okumanya nti engwala ne poliisi birina emirimu egy'okukola. Mulire enduulu si ya musezi nti oba mubbi nedda. Apaana baaba. Abagole baaba n'abanonya omukulu ababaza abakulu baaba no batuuse. Ne bajja bapaakinga wagishubisi yiyo. Va ku G-Wagon. Eno 2 wagon. Va kubiri da kubino. Firimu egenda maaso. Bamuyita Magezi Ronald. Nagambye va Mwemis Productions as usual. Nga bakkalira munnange tubasanyukidde. Munnange olunaku mulindwa ne mujjukira nti mulutuusiza olunaku ne mutatulimba munnange. We are very thankful. Munnange weebale okujja senga yayimba oluyimba nti bawasaye. Lwaki bawasaye? Ye yakuza omwana. Omwana yamuteeseteese ekimuyisa ow'ensonga. Alimu taata alimu ne maama. Wulira akalulu. Kale nno munnange obutakulwisa. Era omwana muwala ono nga bamaze okulabika nti baagala omunona. Era ne bajja balabika okuba nti bamunona.
taata najja afuluma nage bamuyita Saalongo Saidi Ziwa kakati kino kye bayita okutumbula kikyo kakati nazzi kuno omwana omuwala jjajjaawe yakufulumyanga ng'akuweesi musimumanyi nnono tujja genda tubasunirako mpola mpola katonotono efirimu egenda maaso njagala weetegereze njagala olabe efirimu egenda maaso tunuulira munnange baabu bamukulisa olutalo aluwangudde yasamba ensiko engwala zaaluma firimu egenda maaso akalulu kaakano kakati nno olaba wabaddewo okusiitaana okuyingira ensiko na biki mwana senga musanyufu mutya munange liba ssanyu olaba obuzito bwebwo mwana muwala bwayolekedde kino kye bayita okulya nokomba essuwaani bamuyigiriza empisa munange balo sikwesiimira abalo sikwesiimira omusajja tofumbirwa oyo gwoyagala wabula ofumbira akwagala kyobulaba obufumbo bwedda bwawangalanga abakazi tebafumbirwanga abo bebaagala bafumbirwanga abo ababaagala naye olwaleero abantu bafumbirwa bebaagala obufumbo bubeeramu olusuubo bananga akawala akabadde akaana busimanyi bino kaleke kasome kati ebintu byakyuseemu kagende kafumbe taata musanyufu nyo banange nessanyu lyabanga mu bazadde lyotalabanga okufumbiza omwana wo nga tannayonooneka kale ng'omuzadde oluusi wandibadde ng'oyagala ennaku zino ez'omwana wo okubanga muto mubeere mwenna ng'omulera nkweganga akusanyusa kuba abaana nabo bibanga bimuli bwakulekawo akaseera ako kandibadde kannaku kubanga waliwo ebiseera byogenda okusubwa ebitagenda kudda kyova olaba erudda liba ssanyu erudda nga nannaku kale basanyuka taata namukwasa zero mwana munno namugamba nti mwana munno mmukuwadde naye nga sikuli kamogo kubanga olengera ani awasa musajja mugulumivu alinga embuluusi ayinza okutomerera omwana munange okuuma omwana wange nange mukuumi okuva mu buto mpaka bw'omusanze tetumukubanga miggo tubadde tubuuliriranga mubuulirire n'awulira munange waasobya kuba okusobya kw'abantu tokuba ensonga zino za buntu zituulwamu ne zigonjoolwa nga yeeyongeddeko nvi kale nno sajjabbi ebikigwana wala musajja tamwa kantu masavu bwete awo ndowooza kiwedde okwo kwe kutwala munnange tuyita mu bufunze mwennyina omulungi nabake batwala kale bwekuba kuli oyinza gamba nti akabadde akakunkumuka nalyoka asitula akantuke tuula wano olunaku luno omugole ono ekimufula omugole liba lwa kitiibwa firimu egenda mu maaso kakati kavudde kwanjula etandise yawulira nga ayagala kaaba kuba ekiri eyo senga tugende munange kakati senga yawerekeranga senga yayinanga okuwerekera bannaffe baba bika omugole munange enswera tezimugwamu ayagala kaaba
banne basoma nabo baali bamugamba nti ekibeera eyo guma abano ekibeera eyo bamugamba guma. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze tunuulira kaakati nga tuvuddeeyo kumbe ono omwami wuuno ono gwe baganye okujja okuwerekera wuuno ali wano basanyufu bulinzo gabe bannannyini kaakati mukuba enduulu baasi abafirimu ono awulira obusungu bamututteko emaali bagitutte saagala kummanyira ng'ayuza nfudde nnyabo omusajja amuga akati onyoma watandika okunyoma onyoma olwotya saagaana okuva ewaka watambudde n'ova ewaka ani yakuwadde olukusa mukazi gwe yakala okummanyira kumpi saayisa mbuyisa maaso kati nyinza okukuba eŋŋuumi gwe nyinza okwamira nkwamire kati njagala otambule yamugamba tambula tugende munnange obudde bugenda okuwungeera nga bannaffe baabano bali mu lugendo awali okulya n'okukomba essowaani senga yagendanga ne muwala we ebintu bino tebyabeerangamu bulyazaamaanya bana olugendo lubadde luwanvu baatuuka kiro senga awulira afwa ekyo nze muganda wange nkwesiga ate tewalese eggaali jamutuusa mukati ono omugole asaaga tasobola kutuzitoowerera tugende tujja genda omugole baleese muto bwe bayimbira akayimba bw'ataazaale bajja muzaayo kasita tazaala tumuzaayo omugole munnange senga tutuuseeka baaba kale nno olwo naso eno nga teri bantu wedda tumanyi tujja ku mbaga nedda senga embaga si yaleero kaakati jjukira omukazi we bamunona mu kugenda eri bamutuukira mu mbaga bwekityo bwe kyalinga okunona omukazi mwatuukiranga mu kidaala ekidaala ab'ekikaba kyatudde naye kale enteekateeka zigenda maaso balina bye baasabye okusooka okukakasa oba tetwabbibwa dda kikyategeeza ng'akwata maali apaakinze wali eri tuwagoni ayingiza maali atuuyanya olugendo terubadde lwangu tugende munda ono nno akyakutta ejiwagoni jiwagoni gireete giwagoni esulaawo giwagoni esulaawo firimu egenda maaso mwana mulanga basindika munda lengera tuzze ku bufumbo wano wetulengerera kaweefube senga gwe yamala yenna nga ali kaweefube essaawa yeeyo munnanga okukoowa kuli awo tuganye okukoowa kukoowa efirimu egenda maaso njagala weetegereze bannaffe nga bayingira mu nnyumba n'agamba netuufu liva wala n'amugamba nemukulikama kuba otusanyusa obbalaba eka nno teri wadde akookulya woomanyira nti obufumbo gye buzze bannange abakazi bedda baali baguma vakunti bafumbo naye nga baguma naye bannange obusozi kaakati nno bayise mu buzibu kati kabikulego kati essaawa babikule emaali kiki nti bikule emaali
Oh mali yiyo masanale tewanyiride noyita wanange mwanange ng'olabika bulungi kumbe taagala kulabika bulungi n'akamu kalayi akamu kalaba senga kalengera laba awasa oyo yekawasa kumbe ono tayagala singa kalugenda mu bufumbo kwali kubanga oteeka mmere ku kyoto ne kiggwa naye waliwo olugendo luliko engwala era omwana ono banne lwe baamugamba nga balutya efirimu egenda maaso njagala weetegereze senga yayaze dda gweyange ogende mu kisenge nja kukuba oluyigwe kaana gweggwe bamuyita Nalyangu Farida oyagala kunswaza genda buli kimu nagamba ojja kwetegereza lwaki senga yajiddeko itawo tojja kutuswazibwa baffesi nkyana gwe nja kukuba nkusottere wano kakati olumu kale bambi toyina woogaanira naye obukambwe n'empiza senga byotya kati ng'oteekeddwa okutambula kuba senga yali ayina mujjudo akuba enkokola yali nga kafulu nnyo ng'alabika azannya ne muntaayi sobola okukuba muntaayi kati yitawo paka wano tandika bino ebimuli byabadde bya mukolo kati ate omukolo gwano mulala byonna ebintu bye tukoze mwezi mulamba nkubuulirira oli wano wemwentula bwemwentuzi okimanyi bulijjo kye tubaddeko akyali mbuviri bwo bw'essomero obusibwamu kati yanguwa walampa obuliri bakuwasa n'ozanze omusajja simwagadde muddeeyo n'ogaana okukola ki ogaana okubikkula ekitabo ate nga baba balina okukola ki ogenda mu ssomo eryo oli aba alina okuwandiika kati oba ogaana nja kukuba eŋŋuumi gwe giyite ku ngufu senga kiri kitya tewali munnange tewali taagala kulaga ndi bayomba mukuteekerateekera munnange tuli mu nteekateeka munnange essaawa yatereera ng'alinnya n'amajoowoowege kikaja tozanya na kuzanya kino ekintu kiralamu efirimu egenda mu maaso kaakati ng'amaze omuteekayo musajja mukulu ng'ajja oba mwannyina abeera naye munnange mukulike mwannyina kyava ayitawo bannange nze senga kaŋŋende neebakeko ng'ayitawo teekera ekanzu yange oginteekereyo olabe oba gye tuva tukuliseeyo senga omunnange olunaku olusooka abeerawo balabe oba be yakusomesa byonna kyekyo nze saagala tukola ki kindeke nze mama kindeke nze wowe anna terera nabwe nankanikyo gwe obadde okimanyi nti omuntu akanula amaaso ku mbeera eyo obadde okimanyi nti abantu abo wakanuza amaaso era omuntu atwa senga bannuma kanumasa senga kati mwampadde tayiga mwampadde mukazi ndaba ayagula n'amaala gwe kana gwe senga nayingira oli abadde abuuza senga yanonye eki kyekyo ekyamuleese tereera kyekyaleese senga kati mwana gwe obolowooza byakuzannya babanga abaana bato tebamanyi kyakukola
lwaki senga abeera wa nsonga? Tunuulira firimu. Singa wawasanga omukazi n'agaana okukola ky'oyagala nga tategeera kyakkola, mu byonna bye baamusomesa mu ttale eri nga labika talina kye yamanya, kakati nno gwoba ovaayo senga najja awalampa obuliri akusomese, temuwakana bye tulaba bya ddala byaliyo. Senga n'awalampa kyova olaba basenga bano babba baabwe baalinga bano bannyo nga baawukana nnyo, kubanga omusajja yamanyanga nti singa mukazi we alondeddwa ku bwa senga amanya ekiddako. Kati Nakamatte olina okutunula senga yalinnya ekitanda, kati senga n'omukoddomi lubaawo, Nakamatte muyizi olina okusoma. Nakamatte ogenda okwetegereza egamba waliwo olulumba olwa front line maama, kubanga engeri gye kiri nti lutalo wabeerawo tulenkyezi. Omwana alengera ono banna senga kyekyo. Senga kati ate omukajula gamba oba senga gwe abaasigala anti ali eri nkugambye kwegamba atumiikiriza n'atuma kwegamba omwana ale senga bannange, senga firimu yino wetegereze tunuulira. Nakamatte ogenda okwetegereza kakati kyekyo senga oluvannyuma. Kakati Nakamatte tewali kyotalabye, kati yanguwa babadde bamulaga. Firimu egenda mu maaso, bagiyita Senga the final episode. Firimu wetegereze, twagala okumanya ludda gye bigwera. Firimu egenda maaso, yanguwa nalyoka walampa siri wala wekoza jjamu nange ebintu bino nali manyi byalinga byamukuba bya butondo. Teekawo envubo bamuteresa bannange senga omwana kade Kamata wuyo Kamatayi bwe muba mulowooza byali byakuzannya, ono ne bamugamba ddemu akwate mu toolbox ajjeyo ebikola nnyondo, misumeni, booso akomerere. Kaakati gezo nswaze buli kimu nkikula. Ebintu tebyalinga byangu nga bwe mulowooza. Senga kiri kitya nedda omwana tatuswaza atwala eri omuzannyo omukulu. Senga bannange ate gwe wamma mwami waffe ogira okugenda maaso nzije. Senga wuuna engoye kati n'atandika kiteredde kannange nange ono mwami alinga gwe batumye bwekuba kusima golodi wasima wakaluba senga kuba kati tuba tuguse tuli muku ajjaku ojja kukitegeera oba ndowooza ffenna ffe tetwakiwulira singa alinze nagambye eno tulaba yanjawulo muuko. Akazi katu ngate kuba senga kali kwejali mini kwa nsolo kwa kukatira kuirere era bantu okuba baya anange kale nechali awo enkeera kakati nga bumaze okukyenca kwekyo ekyabaddewo eggulo buli kimu kyonna ku mikolo gy'olaba egy'obufumbo kyali kina kye kitegeeza. Kati nga bukedde ku makya musajja mukulu yajja awalabana n'embuzi. Senga naye yamaze dde okwetereeza ebintu ebimu bye mulabanga eby'obuwemu ssebo bye byalinga ebi. Ono yasuze ku kyokya kakati nno yalidde gye embuzi najja agibakwasa namugani mwebale kulunda kyekireese embuzi ku mukolo gw'okwanjula. Kati bagiteekako omunnyo abaweerako saketi y'omunnyo. Bw'atabaweerako munnyo omuko mugiryanga temuli munnyo
kati abawadde embuzi kulwokuba naye yakoze eki yalidde ki miyo naye munange era bwogenda mu bufumbo munange omusajja n'otamuwa kasupu ka mbuzi lumu omusajja alibaleetera ggoonya ku buko muli kitegeera okakasani wabaddewo okumirwa munange ono asiibula obufumbo bwedda wagendanga ew'omusajja n'obeera ng'osinkana toto stranger mu bulamu bwo naye najja afuuka ensonga wabanga nga gwe balese mu kibira kyova olaba embeera eyo abamu bateekangawo nti omukazi waba afumbiddwa abamu ku baganda bwe baba tuubu olumu bamuwerekerangako era olumu ne babeera olwalekweka n'otaba stranger nnyo eyo gy'olaze naye ate kati olwaliro abantu bagenda okufumbirigana nga besanga dda mu bibaala baba banywedde walagi waabwe besanze eyo bagenze ne mu bifo ebisange bikola ki bekozeekoze ebintu ntu byonna kati bantu tebabeera stranger kuba already they are introduced baato bwe yabasiibula omukyala bamusiga kati oba ofuuse mukyala tugende kale kuba kati akati nekyajjo kyabadde kituuza jangu tulabe abo abasajja baba n'amaddu tobalabanga kyamisana ku tuntu kya ggulo kati no tugenda okudda eka senga nga wuuna ajja awalabana n'embuzi akalulu ne bakakuba ako nno kabanga kabonero okuba nti tebabaswazizza taata n'amanya nti omwana bamuleze bulungi atuuse mu bufumbo abadde embuzi si ndiga si nte si ggoonya si kulokodayiro kakano gwe muganda wange yenna ali eyo omwana ow'obulenzi bw'obanga otuuse n'ogenda nga mutuufu ebifite muli nga munange bakulyaza amaanya dda ku buko twalayo ggoonya bakuwulire kale nno senga yagamba olaba omwana bulijjo oza simanyi omwana akyali muto tetulina kulinda baana kukula nnyo kukaatuuka kuba bagenda mu bufumu ng'embuzi bazisibadda ku lukandaggo ne bajja bafuna ebizibu bingi mu makoomu kubanga omukuzi abeera kojja oyo kojja abanja ebibye bye mutamuwa kyobola babeerawo ekkanzu y'omuko okakasa nti munnange nti omukyala tukwebaza okulunda nga ne bwe watwalanga ente oba bagenda ogiwakise ente wabeerangawo engeri ate gyoddiza abantu bali tebyabanga bya bwereere lwakuba omuntu oyinza okuga nti ate mukwano gwange nanguza kino ye wabeerangawo amakulu ebiseera ebisinga bagamba n'eddagala wobanga tolitaddeeko kikuba nsiko terikola kale nno eyo embuzi mbu yalinga tesula kale bannaffe nga bayitawo akabuzi bagenze kajjako mutwe saawa yakulya kanyama kale nno bwe bityo bwe byalinga kansuubire nti munaye kubaddewo okwejjukanya oba ekyokuyiga n'okubaako kyomanya mulala ayinza okugamba nga biri weird tetuyinza kusukako wanabadde emikazi ndalo nga bulijjo okuweereza eni obwito bwerabise tubaagala nnyo It's all about a Strange House production tewerabire okusharinga commentinga n'okusubscribinga abankuumire